Oliko LMTV gwe omulabi waffe omwagala njagala okubuuzaako nate amanya Maria Dana nga program eyitibwa Beyond Lines. Olunaku olwaleero tulina omugenyi waffe gwe tuli naye tugenda kuba tuwayaamuko nga bw'omanyi nti Beyond Lines tuleeta abantu ne batunyumiza ku bintu ebisukkulumye ku gwe ky'olaba ku gwe ky'obalowooleza nakyo ky'osuubira. So we go beyond lines, beyond what you see, beyond what you know. Ante kyekyenjagala okujjukiza nti abateekamu ssente programu eno beba King Montage Studio basangibwa we Nankulabye ku Bitaala. Bw'otuukawo waliwo ekizimbe ekinene nnyo bakiyita Prime Complex. Otuukawo ne beera nga bakukolako ku mikolo gyonna. Oyina embaga, oyina okwanjula, oyina graduation, oyagala photoshoot, oyagala passport photos, any kind of function gwe gy'oyagala baba nga bagikolako aba King Montage Studio. So bafuna ku namba y'essimu 0702 10 4125 0702 10 4125. Tera bebo benyini abagenda okukolera kyosinga okwagala. Amanya Maria Dana onako olwaleero nga bwe mbagambye tulina omusajja ow'akabi. Musajja ono manyi mumumanyi bwe njogera erinnya lye buli omu agenda agamba bananga akyaliyo gyali nnyo ate nga bingi byakyakolako bingi. Olunaku olwaleero specifically tugenda kuba twogera ku bulamu bwe. Yaani yavaawa kyali leero kyavaawa era kikoze atya okubeera ng'ali ekyo. Amanya ge kanjogereko limu omukulu Kolobba. I know you know him. Agenda kuba tubuulira amanya eryo lya stage. I think agenda kuba tubuulira amanya g'amatuufu. Ono yayimba oluyimba olugamba Kolobba Amasanda ganemeseza okulya fene. I don't know if you still remember that song, but I know in 1997 that's when that song was released. Oluyimba olwo lwako doing bakiyita batya bagenda baluddamu. So because the song was so good, abantu basaze okuba nga bagenda baluddamu. Agenda kuba tubuulira bingi though tuyinza obutayogera nnyo ku entertainment life. But don't forget we still have Celeb Jazz still on our YouTube. We have Celeb Jazz agenda kubeera nayo entertainment life yeweri naye wano ku LMTV specifically tugenda kwogera ku bulamu bwe. Omukulu Kolobba. Wangi mama Nsanso okulaba Maria Dana. Yes. Kasita kubaako erya Maria ate awo binkolera nnyo anti mama Maria yazaala taata muganda waffe Yesu Kristo. Fula baba Katoliki bamuyita mama Maria naye bakikola bulungi lwako baba musinza ate basinza mama Maria. Mama Maria si wa kusinza naye abeera mama waffe. Neesimye nnyo okulabako Maria Dana. Uli otya mukwano? Ndi bulungi. Mwebale kunkyazaako LMTV. Okay. Eri online by the bagambe ba subscribing. Bannange musubscribing kubanga omunene Kolobba the legend. Okitegeera neesimye nnyo balaba era neesimye okubeera wano ku LMTV. Amanya yenze omutukuvu Lute Luchamzi Kolobba. Ogawulira? Eke Kolobba. So onako olwaleero mukulu Kolobba twagala okumanyako ku bulamu bwo besides music. Kolobba yani? Kolobba musajja muyimbi era nga bwe muze mumuwulira ensinga bwe zempulira nkyenyumirizaamu nti okuyimba kwange saakusoma wabula kintu kyanzaalirwamu kubanga natandika okuyimba nga nina emyaka 13. Kati emyaka 13 netandika okuyiya ennyimba kaana tebile akutikaba kaana kaba kalinzi P6 yes basiniya wano nga bugambye. Kati akaana ako nga njiye emizannyo njiya n'ennyimba ondiwuza okiwulira ekintu ekyo tikindimu. Kolobba ye musajja ayiye ennyimba zonna. Kati kitegeeza nti omuyimbi ateeka okubanga okuyimba nga tannatunulira nnyo kya ssente kisooka kumubaamu nti Kolobba olina mutegerera mu kuyimba bw'oyogera nti Kolobba. Waliwo abantu abafuna ekigambo kino obubi ne balowooza nti Kolobba kitegeeza bulema. No. By the way naawe obadde okimanyi obadde tomanyi gwe wali yagala ddi eteekako kozi waliwo omuntu wabeera n'erinnya nga limu identifyinga kati nwadde manyi nti ekyokuba omulema n'ogamba kankikole nga stage name
Kolobba linnya lyange nali nzannya acrobatics kati mwelyava omwana alina bukolobba oyo okitegeera. Acrobatics wabyobizannya mu myaka ki? Wali already omaze ofuuka omulimu bwayito? Myaka 18 nali nafuuka dde omulemazi nalimalira ku myaka 6. Yes, mama wange bazadde bange nabaweereza emirimu nali ngikola bulungi. Polio nakuba ku myaka 6 kati myaka 18 ngero omuvubuka atandika okulwanira ku kitone kye. Natandika okuzannya acrobatics ng'ate bwe nnyimba. Speaking about okulemala polio and all that, kijja kitya okuba nti polio bwe yakukwata n'olemalirawo oba waliwo cause gye tusobola okugamba nti kino like tuwulira nti polio alemaza nga gwe yali alumyeko osobola otuwaako ku bwe gamba nti nalemala ndi mwana muto cause sinza gimanya naye kyendowooza nti nsobola okunyumya ku bulamu bw'oluvannyuma ng'omaze okulemala kubanga omwana w'emyaka 6 aba muto tasobola kujjukira kintu ekyo okitegeera naye polio nze mu kulemala baatuzaala abaana 15 kati nze ate gwe baagema nze nalemala kati ate nga bagema polio kati ekyo nange nekinnewuunyisa mu baana 15 ate yagemebwa era omukono guno gwe baakubako empiso mukalu nnyo guno okitegeera munafu okitegeera naye obulumi bwa ekivaako polio nyinza obutakyogera naye ekyemmanyi obulumi bwa polio nti sibwa bubi nnyo ng'omaze okubeera nga olemadde tetweyagalira yeeno mu bulema buno. Nze nali wa 11. Yes. Kati nti olumizibwa amagulu gano tegaba n'amaanyi n'emikono tegiba n'amaanyi okugamba polio asikaasika nawulira nga olumu bikusikasika muno mubiri nga gukusika kugamba kyenyinza okugamba naye nga tukimanyirirayo n'ogamba ate naakola ki. We yakukwatira wali osoma? Nze nali sisoma nali sinagenda ku ssomero ebyeddako kati ndowooza ekiseera kyali kyagenda ku ssomero ate kati nennemerera okugendera ku ssomero ndagenda nina emyaka 9. Otandikira mu class ki? P1. Zino nasale tezaaliwo ffe. Myaka ki egyo gye twogerera? Ndowooza yali 7 okugenda ku ssomero 7. Otandise okusoma abaana awo ya abaana ku ssomero tebakuboolanga ng'omwana omulema. Ensonga eyo nkulu nnyo gy'oyogedde era nneebaza abantu b'omulembe guno abasomyeko. Ebiseera ebisinga ntera okugamba abantu nti oluzungu si kwe kusoma kuba nze saasoma n'ebalamu bataasoma naye ate ndwogera kati kitegeeza n'olujamani ndwogera kati okusoma si kwogera luzungu. Waliwo n'abasomye nga tebalumanyi. Weebali nnyo nina bawala bali eyo mu Buwarabu bakola naye nga boogera oluzungu kati baalinnyako mu ssomero olw'okuba bazze bakola obwawusigalo mu maka agabo boogera oluzungu ne baluyiga. Kati abantu abamu bwe basomye bagenzi n'abazadde abamu nga tekinnagenda mu ssomero osobola okuba ng'otambula awo akaana ne kajja ne kasitama ne katambula nga ggwe. Eriyo omuzadde nga ye musiru takufaayo omwana atambula nga Kolobba amuyeeyereza ate ogenda okuli omuzadde omuga agamba gwe vaavu kitegeeza omuzadde ono agaana omwana oyo okukola ekintu ekyo akola bulungi. Omwana ow'emyaka 2 gumu bw'asitama n'atambula nga ggwe n'akuyeeyereza Bambi aba tategeera naye bwe kimukuliramu nga tewali akimugyamu kiba kibi mu kutunula. Nze era musanyukiranga kasitamye kakola nga nze naye si kiba kirungi ate ye omuzadde okuleka omwana oyo nze ate sobola kugamba omwana nti lwaki otambula nga nze okitegedde kuba naye tategeera mwana muto naye omuzadde yennyini yalina okukola ki kati kitegeeza nti njogera ku kusoma nti okwo kusoma kati abantu bwe bazze basoma ne bakitegeera nti n'omulema naye muntu naye we twasomera abaana baali kimu ku byanzija mu ssomero. Yes kubanga okugaana okusoma kwange koze eva wano kwali kukyusa ssomero. Bwe tukyusa essomero maama wange yava gye twali tubeera ng'enjala egudde mu 83
enjala bwe yagwa baali bagiyitaanyamu wadde akatebe siribyerabira nali mwana mutondoza emyaka gyali 12 awo kati enjala eyo bwegwa mama n'akyusa ffe twakulira ku mwalo nze ndi muvubi taata wange muvubi ne ku ssaawa zino kati ndowooza yeebasa ava mu nnyanja nze ndi muvubi nange navubako nga nenda nendoba kati bwe twava ku mwalo omulala mama nga takyasobola kukolerayo nadda gye bamuzaala ne tukulira eyo ze nakulira ku bukojja naye bwe twali eri gye twava gye nasomera okitegedde P1 P3 P2 P3 P4 nenvaayo kati nenzira eno ewalala kusomera eddala ho bali baali bamanyiira abaana bali nga bamanyi tebanfaako kuba nze natukanga ssaawa 4 ku ssomero nali mugezi nnyo amagezi genina tugamanyi kuba natandika ku myaka 9 okusoma P1 ntuuka ssaawa 4 ku ssomero nga mu wiiki nsoma mu ennaku 2 ntambula nasomera mu mayiro 2 n'ekitundu naye ng'otambula okuva nga nzitambula ng'oli mulema nga ndi mulema naye nga nzitambula kale nno gwe atulaba ng'oli eyo olinako embeera ogamba ndi mulema oli mutoyagala nakusoma sina mulema ng'oli mulamu oli mwana waka okomuzadde takuwadde transport ennaku zino munnanga bamutusomera nga weetaaga okulinnya taxi omuzadde n'atakuwa ssente n'ogamba sigenda genda okusomero tekiyamba muzadde kiyamba gwe aganya okugenda okusoma kuba mu maaso eyo kiyinza okuba nga kiyinza okubonyaabonya obulamu ye nno Kolobba atugambye nti yatambulanga miles 2 nga mulema ogenda ku ssomero oyigawo okyawo ya kati mayiro ezo 2 n'ekitundu nga nina okutuuka ssaawa 4 yakedde ssaawa 12 nina kutuuka ssaawa 4 kati nga nsiika ebinyeebwa byange zinatandika okukola ssente nga ndi kaana kato tewali kagaali ebintu byange tebyali bya mulembe olw'ensonga tatange yali musajja muvubi ng'ate mukyakaze ng'ate era nga bw'omanyi omuvubuka omudigize teyasooka kukirowoozaako ekyokubeera nga alaba omwana ono nti mulema ate simunenya kuba nze mu ssanyu lyange tatange yanzaala ekyo kyekisookera ddala taata teyakikola nze natandika okukola nga nina emyaka 10 nga nkola twakulira ku mwalo omwana ow'okumwalo asobola okugula endebe ya lumonde n'agirenga emirengo ne muvaamu emirengo oba 12 okitegedde omwana w'okumwalo asobola okugula ettooke n'alisala ebiwagu okitegedde nga nsiika ebinyeebwa menvu nze natandika okukola nga ndi mwana muto wabalansinganga otya okusoma n'okutunda bino bye walinga otunda bino nabitundanga nnyo mu luwummula kati ate n'abasomesa nga tebanfaako nnyo wendeetedde ssente wezireetera nga sisaasomera ku puleesa baalinamu ku kisa ng'olina mudaala watambuzanga ffe tetwatambuzanga oteeka abavubi babeera mu nkambi babeera wamu nga bangi bw'oteeka waayitawo yagula asooke neetereezeemu manyi omulembe guno gwe tulimu eno entuula si nnyangu naye tujja genda mpola mpola okay kati mukulu Kolobba okyatunnyonnyola okusoma otandise osoma bw'otunda ebintu we wali weeweereranga ebinyeebwa nze neeweerera nze maama wange saamuganya kumperera twali abaana 6 kati abaana 6 nga ndaba maama amenyeka sola mukkiriza engeri gye nayiiyayiyanga obusente nga neegulira ebitabo neeweerera nze nga tombuulira ebyo kitegeera neeweerera nze saamalako niwe natuuka P5 kati bwe nakyusa essomero anti gambye abaana bwe natagenda kusomera eppya nga balaba omulema atambula sitayiro bonna nga baba bantunuulira ng'emirembe gimbula jjukira ate olwo otandise okubeera ashamed kati bw'olaba bakutunuulira ogenda nga avubuka mwana si bwe byage ate ntandise n'okuyimba walinayo ka girlfriend saalinayo ebyo nali sibitambulirako nga nalowoozanga nnyo obusente buno kati naye nga gamba okuyimba kuno nakyo bintu bibiri abaana bano ku ssomero lino eppya bannemesaamu okusoma ate n'okuyimba nga nkutandise kati nga kindi nnyo ku mutwe ekyokuyimba kino
kyankola bububi nakyo ati nali badde nsoma kuba nze nali mugezi nga nsomamu ennaku 2 mu wiiki naye nga ate nze nkulembera bukulembezi nze nakulembera era bwe nakwata ekyomukaaga nengamba ngenda siri wala kyamukaaga ng'olwo oli mu kilasi mwafunye ekyomukaaga P5 kyamukaaga kati olwo ovudde mu ssomero ozaako ki exactly woviira mu ssomero era engeri gye wali sijja kubuuza bazadde bo tebaakugamba kuba si be baali bazikutoolera kati nga suubira nti wali wasobola okugamba naye Kolobba lwaki ovudde ku ssomero naye katubuuze ozaako kyawo ng'omaze okuva mu ssomero mpozi ebintu kati ndaze ebintu bibiri ebyannemesa okusoma ndowooza n'okukola ssente kuno kiyinza okuba ekyokusatu sente ezo singa nali nga sinze nzeekolera nalitidde nnyo maama wange ne musaasira kubanga nali musaasira ne bwe natuuka okusalawo okubivaamu nga naye talina kyasobola kuŋŋamba taziwaayo okitegedde kati ate taata wange yali mukambwe nnyo 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 ye ate abakubaawo oyo muteeka mu kyakuna mu byannemesa okusoma ye ate abakubaawo n'alisomye kubanga nali mutya nnyo 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 kati ye taata nga yali atambula nnyo nga tabeerawo so kati bwe nva mu ssomero nanyiikirira nnyo era okukola ssente n'okusoma n'empangawo akaduuka awo nga sirina ssente nzi nga ndi mugezi edduuka ng'osanga lijjudde ebintu naye ng'ate capital si wange ngera nga ndaba ab'amaduuka ne batuukira ne bampa ebintu nintunda nenfunako amagoba nze nembeerawo duuka ng'olaba lijjudde nga sibangibwa nze ebintu bireeta oli mutundireze nga mbanga mukozi wooli magoba gabagange yes so kati awo natambulira ate ekya music ne kitta ebyokukola kati music ate naye nanyonona bwe najja ku myaka 25 ne ntandika okufuna erinnya nalifunira ku myaka nga 22 ebyo bino ebiseera nga tewaliwo girlfriend ate awo nga bya girlfriend byatandika naawe awo byali byatandika awo naye nga si nnyo ebiseera ebyo sirimu yali mungi ng'ate mutya nnyo mwannyinaze yagenda n'afa sirimu kati mwannyinaze oyo yakola kinene nnyo okunkuuma yafa awummuse yenna nga si mulungi n'agamba muve ku bawala kati ng'abawala mbatya era nga bwe mba nfunyeeyo omu era naye mwekengera nnyo naye abo abawala kati bo be wakwananga tebaakutawanyanga engeri gye kiri nti wali mulema tewabasanga mu buzibu kunyooma kuvuma eyo ng'enaakugyako obusente bwe engeri gye wali omusajja omuyiiya ate eri naakwogerera ebirala neebaza Katonda ku lw'abaana abawala n'abakyala mwenna ku lw'ekyo nsinga kwebaza Katonda yabateekamu omutima abakyala munnange abakyala tebalina ebyo nti nze oyo omusajja mulema sisobola mufumbirwa kubanga nze waliwo ne yali akigambye ku mukazi wange ti naye bw'obeera n'oyo omusajja omulema towulira nsonyi nze sisobola kugamba mu bantu nti oyo bba wange ye ntambula naye ntya kati mukyala nge bwe bakimugamba najja akiŋŋamba nge ndaba ennaku emukutte enyiike n'emuluma ne mugamba tofaayo kireke kati kye nakola ne ngenda nkwana oli yennyini abimugambye kati bwe namukwana ne mugamba tusisinkane mu kifo bwekiti ne bwekiti kakati ne ngamba mukyala wange genda mu kiyumba bwekiti ne bwekiti olabe ekiriyo saabwe eziti nti kale kati ne muyita ne mugamba kati genda mu kiyumba nyanguwa nekulula ne ngenda mu kiyumba oli twali twakoze appointment netandika okuweweeta mukyala wange n'atusanga nga ndi muweweeta yennyini kakati kitegeeza n'aba akyeyogeza wano amala geyogeza fe abasajja mukama yatuwa ebigambo ebimatiza omukazi ne bw'aba afaanana atya ate oyo wa ssente taba na mukazi akwagala tolina kuba na ssente oyo akwagalako ssente naawe abo bafu olwo omukyala omumanyi kati ate ontuttaawo olwo omukyala amaze okulaba nga ono omuwamba atidde yeewuunya bwenyonaga naye abakazi tutegeera tutya kati ono teyalemerako ono eyali avuma ate teyalemerako nze nayagala muswazawo mukyala wange kwegamba mukyala yajja n'abagwamu nga bw'onootukwata oba kati mukyala wange n'atusanga wano nga namugambye jangu oli yaŋŋambye tasobola kunjagala kati jangu ne simugamba kikyagenda kulaba bw'ajja wano agenda okulaba nga twekutte
kitegedde ate mukazikiza kati omukazi n'agamba abakazi beekoza so kati kiri ky'obuuzizza nti abawala baali banjagala biki teri mukazi asobola kuŋŋaana ku bigambo bye nakula nabyo ebisobola okukwana omukazi tekisoboka tukwaniremu kano tulabe katono tebakwana batyo empozi bano abalema okukwana n'agenda ku TV n'agamba noonya mukazi waliwo obugambo bw'osobola okugamba nti kale kati tugezi kale kubanga akwananze anti tabayo abakazi kiri bwe kiti omuntu nze nganze Kolobba nakula ndi njagalibwa nina feve eyo okitegedde nze sikwana mukazi atanjagala sikikolangako yalina okusooka okuba nti anjagala omukazi atanjagala simwagala kano sooka okatereeze bulungi bwe mba sinnakulaga nti nkwetaaga weebale tonkwana nkukwanira ki ne bayibuli egamba nti abasajja mwagalenga ekitegeeza osooka kunjagala nze neŋŋonda ekinnemesa okukwana abakazi kiri bwe kiti omukazi bw'omukwana nga takwagala aba agenda kukunyumyako si bunaku kulupo kali kankwana naye bw'aba akwagala tabyogera onfunye bulungi mbadde mmanyi bulijjo nti gw'osooka okujja okundaga nti onjagala by'oŋŋamba ne bindeetera okwagala ng'omukazi n'omukazi olina okusooka okuba nti olaze interest olina kusooka kulaga interest nange nenkuyamba buyambi kati gwe omukyala ali eyo ng'olina omusajja gw'oyagala tandika omulaga nti nkwagala olaba omwana omulenzi oluweza emyaka 13 14 atandika obulamu bw'okulaga nti musajja nimwe abakazi otuuka myaka 18 oli awo bakutegerera butegerezi ze nkola muzejjeko kitegedde mwerumya owulidde nze kati kiri kyombuuzizza nze kizibu nnyo okubeera nti nakwana omuntu atanjagala buli gwe nabanga njagala nga naye anjagala kubanga yasoose kulaga nti anjagala kakati kambuuze nti olinga awa abakyala amagezi nti bw'abeereeyo ng'alina gw'ayagala amulumbe tamulumba mu nkola yaffe yawano mu Buganda njogera ku baganda mwenkulidde mwezaaliddwa enkola eyaffe omukazi takwana musajja naye era omukazi akola obuntu mukazi ayinza okugulira akantu n'ogamba kati omukazi atula ati 10 nangulira ekipa ya soda abakazi tebakikola okuleka kati lwati kuba abakyala batandise okukola ssente kyeyenjawulo eriwo naye eriyo omukyala ayinza okukola akantu naawe notokategereza okugulira empale naye nga tasobola kugamba nti bawe bonna bwe balina okukola bagambe nti abakyala abali eyo ng'olina omusajja gw'omatira tebubeera eyo wabula tandika okukola obuntu nti obubawe yes kati labayo omukyala ng'omukyala bwe yeevaamu n'akuwa omutwalo gwa ssente nga togumusabye gwoba onoomuwa mmeka omusajja ategeera okuleka atategeera mukazi mutambuddeko kasoda ngaakuba ku dduuka nakugulira keeki nakugulirayo kipa ya soda nywako tofuna muli mutima gwo n'ogamba Bambi banjagala kati ne bw'omugambako awo oba kugamba ayaba ye yatandika okukulaga naye muganda wange waliwo mutomera nga takwagala kibi nnyo 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 so omukulu Kolobba tuddayo wali nga omaze okusoma otandiseka bizinensi obulamu butandise okutambula owezezza emyaka 25 oyingidde music namutandika ku myaka 13 oluyimba olwa Kolobba Amasanda ganemeseza okulya fene olufulumya olina emyaka emeka nalufulumya nina emyaka 26 so wano ku myaka 13 nnyimba kize wali oyimba wali oziyimbirawo ennyimba zadda nga tukuba ngoma kuŋŋaanya abavubuka bannaye emyaka 13 abali mulenje 15 13 nga tuyimba twazitanga concert tugenda tuyimbira mu masomero tuyimba nga tukuba ngoma ku kyalo kyekyo ewaffe nze Mityana ekyalo bakiyita Gombe kati tuve Gombe ne tudde Katiko biri byenagambye twava eri ne tudde eno kati bwe twadde eno Katiko nenyiikira nnyo music nga tuyimba nga ntambula mu masomero kusinga nnyo nayimbiranga nnyo mu masomero
tujja ku ssomero ne ndibookinga abaana ne basasula ssente ne ntwala gurupu yange ne tuyimba ebifaananyi nakati n'ebifaananyi ebyo nkyabirina era nja bikusindikirako obirabe nga ndi mu kikuba mu masomero nga tekuli gita wabula ngoma zokka naye nga tuyimba okufa obufi nga ntendeka amaloboozi nebuuza nagatendekanga ntya ate agasoma nenkola amoni ezo zibackup ennungi naye nga ate saakasoma amaloboozi nange mbitegeera mbaze kufuna music ngamba ekintu kino kyandi mukyewabuza Kolobba yaani Kolobba kiri kyamugiramu kyamuzaalirwamu ekyokuyimba mu bulamu bwongo okula ng'omaze okufuuka omulema toyinaamu challenge gye wasanga n'ogamba nti notulwawo oba n'ogamba yi naye oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.